Omulabi waffe omulungi tukwaniriza nnyo webala okutugoberera n'otulaba kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Nze Kagogwe Fulgence Operation wetuukidde olunaku olwaleero ng'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nsonga ya kubuzaawo bannabyabufuzi wamu ne bafuutu sooja abalwanyi ba Kyagulanyi babalonda omu ku omu naddala abo abalabikira mu pareedi eyaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno mwezi ogwokubiri nga gutandika. Bagamba baali bajagulizaako Kyagulanyi mazaalibwa naye amateeka gagamba nti kye baakola kyali kikontana n'amateeka. We twogerera bino wayiswa mu ffumbiro wakudda mu kkooti nga 29 n'ebirala bingi bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Omulabi waffe omulungi njagala okutegeeza nti ndi ne Sheikh Kamyuka era ssebo lamusa ku bannayuganda. Abatulamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukirize tubeebaza okutugoberera olunaku olwaleero. Simanyi oba n'ebiriwo kati mu kuwamba abantu n'okubabuzaawo ne tubeekangira mu kkooti ne ku mulembe guli byaliwo. Olwaleero abantu b'NUP Wayiswa mu ffumbiro, Sauda Madada, Akireewo Kivumbi, Eddi Mutwe n'abalala Bobby Giant bonna we twogerera bali mu kkomera ekibavunaanwa kukola dduyiro ow'ekinnamagye kusimba parade. Eriyo parade etya eyefaananyiriza ey'abamagye baali Kavule bakumba parade kyeki bayimba ennyimba z'abamagye. Parade kyeki parade kyeki gw'okitegeera otya? Edda batwasimbanga parade ku masomero. Parade zennyiriri ze musobola okukola ne mubaako omulimu ogwawamu gwe mukolya mu nnyiriri ezo, either mu kuyimba, mu kukumba, mu kusitama nga muli mu layini n'ebirala ebira parade. Ebyo ffenna twabikola ku masomero. Nekino kyawukana nakati babikola nga mukolerako bikolwa ki? Muyinza okuba nti muyimba ennyimba ezibawa muraalo. Okitegeera? Tugeze mugenda kuwakanya tiimu yammwe y'essomero egenda kuwakanya oba ey'ekyalo babasimbula. Ne muparadinga awo kooki najja n'abawa ennyimba leero tubasse okitegeera nga muli ne mufuna vibe eyo. Bano kye baaliko bano baali bagenda kuwakanya ki? Baali mu vibe yaabwe ya byabufuzi. Naye olw'okuba nti Abalaganda bagamba wali omulema tofunyirawo olugalo. Kati ebyo biparedi ebyo South Africa eyo nga South Africa tenaba kwenunula ebyo biparedi byasibyanga nnyo Bamandera n'amawanga gonna agazze gabeera mu revolution nti regime kyesinga okutya kwe kubalaba nti mukuŋŋaaniddeko awamu ne mubako eddoboozi era wamu lye mwogeza. Ekyo regime ekitya nnyo okusinga emmundu. Lwaki ekitya? Andi kyekijjako regime kuŋŋaanira wamu. Era ensonga lwaki olaba nti gavumenti bw'eteganya nti gundi alina emmundu bakumukolako intelligence eri silent. Ne bamanya yagijjawa mpola bagenda omukwata nti gye ng'omwaka mulamba bamumontalinga. Naye kati kino ogamba nti abantu bo bakuŋŋaanidde wamu mutwalo regime tekikiriza. Bagenza obbakwatanga ebbanga liyiseewo paredi bagikola gwakubiri babakutte mu gwamwenda wano bali babalindira. Tolowooza nti bamaze obbakolako lisaaki clearance wano bali babalindira because bwe mukwata 5, 6, 7 disorganization NRM gyeri mu kubalira NUP etandika kati tebaligamba nti kyebakola nti oba kyebakola baagala nnyo ensi yaffe eno Uganda ngamba bebyokwerinda nti oba kyebakola baagala nnyo ensi yaffe Uganda oba bano bali mu kukyataganya mirembe. Ebyo bagita disorganization ebyobufuzi nti omuntu oyinza okuba nga tomuganye kubalaale tomuganye kwewandiisa naye nomudisorganizinga epeesa lyaseetula lyojjawo anyiga lino n'onyiga liri. Kakati ebiseera byandimaze nga alowooza ntambudde ntya okugenda eggulu nawa ogenda okola nga obudde bungi bumumalidde ng'ali mu kkooti mu kulwanira bano abatono okusinga ebirowoozo ebingi. So kati regimu zonna ezijja nga zeetaaga okwenyereza mu buyinza eyo disorganization bagikola nnyo. Era ensonga lwaki olaba nti Kyagulanyi abyogerako olumu naye ngula tabiwa nnyo budde kuba kimanyi nti eno bamudisorganizinga just kujja kumutwalira budde kulaba nti wali tatuuka. So
naye ng'ekisinga okuba ekikulu mu byonna nti amawanga ga Africa agasinga obungi gazannya nnyo ebyobufuzi by'olwaleero era ensonga lwaki olaba nti amawanga ga Africa agasinga obungi abakulembeze baago bwe gavaawo rigimu ejja eteekateeka birala buli kimu kyonna ogikola ng'olina kuteekateeka kipya kati ng'abaddewo alinga abadde taliiwo buli avaawo agenda n'ebibye n'oli najja n'ebipya constitutional onajja nayiye enguudo onatandika kuzimba mpya ebizimbe onatandika kuzimba bipya kubanga ono batuuka okumutwala nga byonna ate byakoze mu myaka 3-2 nga byonna byonoonese okira kati kino ekiriwo mu Uganda olwaleero be bannabyabufuzi naddala abaliidinga gavumenti okuzimba ekyakaakati tulina okusala amagezi tuyise tutya mu kalulu ka 2026 kati kyebaliko naye nga tebasoose kutunula what next after akalulu 2026 okukwata bano bawaiso mufumbire gavumenti eri mu kubala tuyisewo tutya mu 2026 nga tewaliiwo gundi eri yateekebwawo luli ebala kalulu okitegeera so naye nga kyebalina okutegeera nti akalulu leero kayinza okubeerawo oba enkya naye ekifaananyi ky'ensi eyawamu kisigadde kitya nammwe ababikola kuba kati abantu kati olaba nze ngenda nembeera ku social media kuno nolaba abaana ne bajja ekifaananyi ky'omukungu mu gavumenti oba mu magye ne wala nga bakitambuza famire ye abaana be mukyala we ne jjajjaawo aliyo mukyala eye Bushenyi Isingiro ne babiraga ekintu kiri kyabulabe nnyo kyabulabe bakola kyaki okitegeera kyebalina ekyokulwanyisa kulaga famire z'abaana yes kyebabeera balina nekibayamba because kibayamba era ng'oyagala kumanya nti kibayamba regimu egwe inaagwa nja kugwa kyekigisuula Mungu si bantu Mungu ate gwe Mungu wali omwiddeko ng'ayogera ayita mu bantu akitegeera so kakati nti kyetulina okusala amagezi kwe kulaba nti tulekeraawo okuzimba ebyobufuzi ebyakaakati ebidifendinga serefu y'omuntu omu tulina okubirudinga ebyobufuzi ebya Uganda ey'enkya naye ntunuulira NRM emaze mu buyinza emyaka 4 kati singa 2026 era bawangula abagenda mu myaka 45 olowooza nti bakyali ku ssa ly'okuzimba ebyobufuzi byakaakati nga bw'ogamba ekikulu si myaka mingi gyofuze ekikulu bw'ovuddewo kikyolese yensonga enkulu amawanga ga Bulaaya gonna si ku kikulu ky'okoze ebyo amawanga gonna agakoze ebintu gakyabitambulirako naye ekikulu ligase kigyolese ekifaananyi ky'eggwanga ly'ofuze mu myaka 50 kisigaddewa nti waliwo omuntu ayinza okufuga emyaka mingi naye ng'ate ebizibu byabalekedde mulina kubirwanyisa emyaka mingi okusinga n'emyaka gyabaddewo okitegeera nti bw'ogenda mu kibuga Pyongyang ekya North Korea n'otunuulira omukulembeze wa North Korea yasooka grandfather wa North Korea n'otunuulira nti abakoleya yabalekera ebizibu bingi nnyo n'atuuka n'okubatwala mu lutalo nti Korea eyo yandibadde ensinga y'amaanyi ng'ekyali wamu South ne North naye nti ono ogenda okulaba nti ebizibu byabalekera n'abatwala ne mu lutalo mu 5 ne beeyawulamu abali abaana ab'endemu okitegeera eyo Korea ye yandibadde yali esinga Japan ng'esinga Germany ng'esinga Galaali ku kyalaawo nga teri amuboggolera naye olw'ebizibu by'obukulembeze yasuubira nti ye agenda kubeerawo emirembe n'emirembe amiina nakati byebizibu obwavu North Korea bweyina tobulaba ne kigireeta n'abalabe baayo okugigabana kubanga mu sematalo rather mu Korea wo wa 5 yateeka yale abazungu bakozesa ebizibu by'ababiri bano obutakkaanya bw'abaana abooluganda omulongo Katoni ne Waswa abazungu ne bajja ne batekinga sides America nekwata South netandika obbawo ebyokulwanyisa Russia ne banywanyi be China ne bakwata North ne batandika obbawo ebyokulwanyisa ne beekuba nga bana bonna ba Luganda bonna bakoleya bakitegeera so omulabe abeera ali okumpi awo yaba alinda ddi lwe munaanyigagana naye ndowooza awo tetulina balabe bakitegeera then tosobola kulaba mulabewo ng'ekiseera ky'okwonoona ng'okyali mu period ya kwonoona bwonoonyi omala kutandika lugendo mu maaso n'ogenda okutandika okulaba ng'emise n'abalala batuuka okuva mu buyinza nga tebamanyi tebadde basiga bulabe okitegeera so kati bwetunuulira amawanga agazze gagwa nti kano gwa Defi
byakwata obuyinza ng'abujja kukojjaawe Idris abantu abali mu kitundu ky'e Benghazi Idris gye yavanga era nga be baali balidinga Libya nga bw'oba oli Benghazi oba mulangira kati Gaddafi bw'ajja n'akwata obuyinza n'abujja ku Idris ensobi gye yasookera ddala okukola nga mu myezi gye egyasooka kwe kuddira ekibuga ekyalimu abalangira n'abambejja eky'e Benghazi n'akikyusa n'akireeta engulu mu Tripoli bali ne banyiiga yabafuga emyaka 24 yes yabafuga emyaka 42 ng'abantu b'e Benghazi balina obusungu ositegeera olwakiri kiyabakola abagyeko obuyinza ensi ng'alinga agigabanyizaamu wakati w'abaavu n'abaki n'abagagga akati mu kugwa kwe wagenza okulaba ng'okwekalakaasa na buki nga Benghazi ye facilitatinga era n'abazungu baayanguyirwa nnyo kuba nti bali balina bye batandikira okitegeera kubanga already mulimu abanyiivu mwalimu abanyiivu wano tewali banyiivu kakati abanyiivu tosobola kubalaba nga ligimu eri mu Uganda wano mwebali tosobola kulaba banyiivu nga ligimu ekyaliwo osobola okukaaba nga nyoko tannafa amala kufa kakati gwerinda so kakati ebisinga okuba ebizibu mu mawanga ga Afirika kyenyagala abatula abategeere nti be bakulembeza okutandika okukola ebintu ebibayisaawo mu kaseera bwe bateeka nga bakola lyakakati kati bwetunuulira ennongolesa zonna ezijja zikolebwa UPDF Act n'ebirala poliisi n'ebirala olaba nga babikola lwa byabufuzi bikola ki ebiriwo lwa kinyumu kino kya byabufuzi kiriwo amateeka go siga kugenda mu maaso tegajja kugenda mu maaso tegajja kugenda okitegeera nti kakati gw'omala otya okukwata abantu n'obateeka mu kkomera ate n'ogenda ate otandika okukola ennongoosereza mu tteeka erigenda obavunaana olwedde gye bali okitegedde ennongoosereza ze basanzeyo nti kakati okutya abaana ba NUP bano bamakyete baani omala bakwata n'ojjukira naye okubakwata makutte naye ngenda bavunaania muteekateririyo kati kansooke anjira mbatereka wali ngendeko mu palamenti tusooka tukola amendment nfune etteeka mwe ngenda okubavunaanira okitegeera kakati teriyo nsi esobola kukula ng'ebintu ekola bya leero okitegeera nti amawanga gonna agakuze ogenda South Africa Ghana Brazil n'amawanga gonna agabadde mu luso olunyomebwa ng'olwaleero gali waggulu gyasooka kwerekereza bintu bya kaakati ne bakola ebintu ebyolubeerera ne wano kyetwetaaga mu Uganda nti abakulembeze bonna abaliwo balina okuva mu mbeera ekola okimanyi kati ne bannayuganda bangi baava dda mu bintu ebya future olaba abantu bwakola bwaba bodaboda nakola nafuna emitwalo 4 ngaegendera ku stage wali alabe maniyo okitegeera ate ng'esatu agiriirayo n'ababaka ba palamenti oba politician nabo ogenda okubalaba nga manifesto ye akola manifesto ng'emubuusabubuusa kalulu nedda eba ya myaka 5 ati nkugamba ati ke kalulu ng'emubuusabubuusa kalulu mpiseewo ntya n'atwanaga kakati bano ngenda kubagamba kino na kino na kino teba ya myaka 5 anti ke kalulu kabaka myaka 5 kabaka myezi kabaka myaka 5 kyekisanja manifesto akola manifesto ng'emubuusa buki kalulu bubuusa wano Mungu bwamusaasira bwanantaasa bisigale tunabiraba nze mbeera nabo naye kati simaina bengenda kubayiiya kati bayiiya batuyiiye wakati nabasuubiza amasanyalaze ekisanja kiweddeko sajja tebambadde masanyalaze noonyeza amasanyalaze noonyeza minisita naye kakati bwenzirayo bagambe ki bagamba ki bayiiye ntya batuyiiya buyiiya batuyiiya buyiiya era ensonga lwaki olaba nti region esinga district esinga okubeera mu akalulu akakasa mmeeme mu Uganda ya district y'Essembabule naye ate ya district esingamu abanaku abali balalo balina ente tebalina amata tebalina mazzi tebalina mmere omanyi mulina ekizibu mwekimuyita ssente kwe muntu okuba n'ente nyingi oba omuntu ng'alina emmotoka nyingi kati abazungu kye bayita ssente mulina okuba n'ebintu ebi mazzi na mmere awo oba olina ssente kati omuntu omujega ng'akyagula amazzi agula n'emmere oyabira mwavu wankukunala nendowooza eyo neeyisa y'abazungu si bazungu newano ewaffe kubeere wano mu kibuga we tuli bw'obanga okyali mu lubu ng'amazzi ogagula emmere ogigula okitegeera
ng'obeera okyali mu mbeera ya bwavu because bino ebintu bibiri bye biyimirizaawo omuntu okubeera herefe mmere n'amazzi kati ogenda okulaba Sembabule nga wasinga okubeera akalulu kavaawo mpitewo era nga ne gavumenti bagifiirako ffe tufiira ku eno wano okitegedde neggweyitayo ogende eyo mu byalo byeyo simanya bayitayo ntuusi lwebitakuli eyo wawawawawa sisobola kusulayo kale omulabo waffe omulungi katwogere ku nsonga y'okukwatibwa kwa Waiswa mu Fumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP seeka mukwano gwono baamukutte gimu ku musango gwamugoddwako nti naye yeetaba mu dduyiro n'abyegaana nti yaliwo ku lunaku olwo abakwata bano tebasooka kunoonyereza era lwaki Waiswa mu Fumbiro yakwatiddwa kiri kyenkugambye omuntu wakwatira omuntu nga talina nateekamu agenda muvunaanira ng'asuubira busuubizi kukola amendment ekisibye bano abaana ba NUP bakwata mu 2020 bamachete baani abo emyaka kati egi gavumenti tereeta bujulizi ate tebuliiwo okitegeera wabula erina kusooka kusala amagezi etteeka liri constitutional court yaligoba eryokozesa abantu mu kooti y'amagye okitegeera gavumenti neesala amagezi mu wiiki emu nedduka mu palamenti kubanga awo mu palamenti yeesigayo nnyo bwe wali abayaaye baayo bo tebaagala kumanya waliyo bayaaye kasa bafuna emmere y'olwaleero abo waliyo babaka no kasa bafuna emmere y'olwaleero okitegeera nze oli Museveni yalinga mulaba nga simuwanyi obudde naye kati muwanyi obudde because bw'oba oli mulamuzi mulungi President Museveni omusonyi w'emisango gyonna lwaki because omuntu atasobya wabula ng'alina abalala bakozesa bo ne basobya tola nga yabeera yejjeerera eva okitegedde kakati gwe yadduka mu palamenti ne bakola amendment y'amangu awo okitegeera kyebafa ki etteeka liddewo mu bwangu basobole okuboozesa bali be baasiba edda bali mu myaka 5 okitegeera teriyo nsi eriddemu okukolactinga ekola ebintu by'ekiyayi bwe bityo oja so kakati bino byonna tubitwala ng'ebyobufuzi naye nga kyoyagala ojjukire bwana Kagogwe n'abatulaba nti bino ebikolebwa ne Obote bwe yabikola balutwa baani bonna babikola we ffe tetwaliwo naye batunyumiza nnyo omulembe gwa Pandagaali kati enjawulo eriwo nti amasimu weegali nti omuntu bamukwata oli nakwata ekifaananyi ensi n'emanya mangu naye luli bwe batyo bakwatanga drone tezitandise ku mulembe guno luli nawo zaaliwo ate zaaliwo zimanye gwe abantu bangi nga bakusanga ku lubimbi tebamanyiddwa n'amalaalo gaabwe gye gali okay so kati enjawulo eriwo nti kati essimu zo ziyambako tebakwata omuntu mu dakiika 10 ng'ensi etegedde naye ng'ebyaliwo ku mulembe gw'Obote tewaliwo njawulo n'emu abantu bakwatibwa ku mulembe gw'Obote military council n'ebawozesa nga bantu ba bulijjo ekitongole kye bayitanga state research kati tukikwate tukitwale nti ye CMI state research ng'ekukwata n'ekuteekako omusango gwa tanka tamusanze ne tanka T73 ey'omu Isirairi okitegedde nga bayita wali omuwabi wa gavumenti ng'ono omusajja wange abadde emisango y'Emasaka sijja mwatula linnya okitegeera ng'era fayiro bagikuteekako kakati ebyo byo President Museveni buli yeebaka bw'ati alinga ali mu mbeera y'okusoma akatabo abimanyi era ne damage eyinza obivaamu naye agimanyi naye olwokubanga bwe nti abakulembeze ba Africa bakola nnyo ebibayisaawo mu kaseera kano bw'afuluma ennyumba ye alwana nnyo aggula ennyumba ye afulume naye nga tamanyi kiri ku geeti wali okitegeddeko ekyo tuyinza okulwana n'okuba olugi ababbi baninzinze n'okuba olugi n'olukuba n'ofuluma ogenda otuuka ku geeti akuliko kufulunya kati oddawa mu nnyumba tokyasobola kuddayo ati abakulembeze ba Africa awo nga mpalampa geeti bo balwana kimu kufuluma nnyumba tamanyi kiri ku naye ng'ebiseera ebisinga obungi babakwatya nnyo ku geeti wali nga bafuluma Bashiri bamukwatya ku geeti Kano Gaddafi mukadde waffe bamukwatya ku geeti adduka agenda Mali Hussein Mubaraka bamukwatya ku geeti bayitirivu nnyo bazibakwatya ku ki kati wanani ani ali mu kulwana okufuluma ennyumba kati bano kye balina okukola aba gavumenti kwe kumanya nti ekiseera kisobola bulungi nnyo okutuuka nga bino olwebyo bye tukola omuntu wa bulijjo tumuvunaane mu kooti z'amagye nga ffe tuliyo
nga muvunana nga bantu ba bulijjo nga byefudde bwe biti nga bantu ba bulijjo minister yakola amendment nga yali mu koti y'amagye because si buli minister nti munnamagye okitegeera enkya bagenda kukwata regimu ekyuse oluusi eno yennyini kuba togenda ebintu bikyuka regimu ekyuse bakukwate bakuguleko omusango. Okay. Waiswa Mufumbiro ebimu ku bigambo byayogedde ng'aleetebwa mu kooti yagambye nti bwe baamututte baamugambye lwaki awagira nnyo Kyagulanyi. Ekyokubiri ne bamuga ye mu bigambo bye agamba nti baamugambye bamuwe ssente alekerawo okuwagira Kyagulanyi n'agamba tajja zitwala era yajja kuwagira Kyagulanyi lubeerera. Amawulire genyinza okumuwa yabadde abyogera ku etaasa. Amawulire genyinza okumuwa Waiswa ekisooka alina okuba n'ebigambo ebitono. Buli oteganya nti odiringa n'abayaaye bwe bakukwata olina kuba na bigambo bitono. Olina okusala amagezi nga buli kyoyisa ku lulimi omanyi nti kirina we kintaasiza. Kati abantu nga bakukutte nga tebakuyinako fayiro bagenda gipangapanga bupanzipanzi ate gwe ofuusa omwogezi waabwe okitegeera. Kati mu bigambo byennyini by'oyogera omanyi gavumenti alina abasajja ab'ensaasi ennyo babayita bawabi ba gavumenti oba basoma madiini ki sajja kakuwaayiriza ne kakuteekako kyefayiro nga ne sapuli oluusi mpanvu bweti nyikamira mu maaso g'omulamuzi agamba ye bwe kiri bamuwaayiriza bamuwaayiriza anti mu byobufuzi emisango gy'ebyobufuzi gibeera mizibu. Emisango gy'ebyobufuzi si IDC yegikolako. Ebiseera ebisinga emisango gy'ebyobufuzi mu rigimu ez'enjawulo simu yegiteekawo. Esimu ate era simu yegijjawo. Esimu eyani si kunoonyereza. Okunoonyereza si kwe kugiteekawo ate era okunoonyereza si kwe kugijjawo. Ebyo baba balimba tebamukutte pulojekiti tukyanoonyereza muli bajeganna baki mukwatagwa mutane wakunoonyerezaako okitegeera. Kati simu yegijjawo simu yegamba nti omwo mukwate era simu yegamba nti mumute. Okya ng'essimu ya Pulezidenti Museveni esobola okukubwa nega nti abo abaana ba NUP mbate era neekubwa negamba mubakwate temubata. Kyogamba okukwata Waiswa Mufumbiro yabadde eyo simu essimu yakubiddwa. So sigamba nti CID yakoze okunoonyereza because CID bwe yakoze okunoonyereza olunaku lwajjo bandibadde bakuba bujulizi kuki ku mmeeza naye omulamuzi ogamba nti omuwabi wa gavumenti yasabye bamwongere y'ebbanga nga bakole okunoonyereza. Omusajja mwasomerawa kakati gwe omukazi omaze omuwasa azadde n'abalongo aba olw'omunoonyereza akola oba alina ekitambo amunoonyerezeko nabo baliko ekitambo okitegeera. Meaningire nti institutions nyingi ezibeera nga zirwala olw'embeera nti kakati olwaliro mu Uganda era gwe tomanye amateeka mu Uganda okumanya amateeka tekikyalina bwe kikuyambira naawa. Lwaki gwe mbuza buza kyekiyamba kyekiyamba kuba na namba ya simu eyani ey'omuntu akuyamba from above. Eyo ya bbeeyi nnyo. Amateeka mu Uganda tegakola gwoba wagasoma nnyo ojja gasomera wa kitaawo kati ate bagamanyi tebalina kye bayambye mu bbanga erijja gajja bayamba. Naye kati ekikutaasa ki? Olina kuba na simu ennamba y'essimu nga n'essimu ye eriko omuliro ne airtime n'ogikuba. Nakugamba onoonyeza essimu ya General Muhoozi wagaana ojagaza ki? Eyo essimu olina okuba nayo. Lwaki? Anti kati yeekusiba yeekusumulula obadde otyo oli mu ekutaasa mu ngeri okutaasa mu ngeri ez'enjawulo ojagala wakiri obeere nayo. Era nze sizagala nti neetaaga munnamateeka anaawozesa mu kooti za nnyoko. Ebyokwerinda by'omuntu kati birina kubeera ku simu. Bw'oba otambulira mu mmotoka abatrafiki ne bakulemerako olina okuba n'essimu. Bwe njikuba ewagundi banteerawo okitegedde oba ne bongera ne banyweza we tuli awo we tuli mu Uganda. So sigamba nti oyo ngeri gye yasoma amateeka Nalukola teyasoma amateeka embooko ezamuyitako waziraba walaba embooko ezamuyitako yava ewaka nga anyumye yaddayo saati zonna nga baziyiziza emikono nga amateeka gamuyamba
amateeka kolo gamuyamba kyamuyamba nkubuuza amateeka gamuyamba bagamba ekyekango tekimanya muzira kati ekyali kimuyamba kyali eki wano mu Uganda okusoma diguli z'amateeka 10 abadde n'essimu ya RDC akusinga walabye RCC we Masaka yaragidde bakwateyo namayanja wamulabye kali namanja tamanyi mateeka agamanyi okitegeera oyagala essimu ya muhoozi enamba ye ekubeeremu embeeremu byakwerinda bagamba kati ebyokwerinda byo biyimiridde olina kuba na simu ku simu ya muhoozi oba 2 oba tukweya Felix yensanga lwaki olaba oba tukweya Felix Kulayige bwe mukwano gwange eyo girina yo tekutaasa era kesimu nga tekitesaba abaavu nga omukubirira bwoti akubuzabuuza seko oli luddawa ndi wano bwayise kale mpa osaawa ali awo nga omuwa oyo mutaagendeka eyo gye njagala lwaki tutuuse ku seeryo okubanga ekikutaasa olina kubeera na namba ya mukulu regime obuyinza buli bugituulako etandika okugenda ng'etikkula obuyinza ku institutions ez'omugaso ng'ebwetikka ng'ebwezza nti ekwata obuyinza bwa poliisi n'ebwezza olwaleero poliisi ne babeera nga bagitwalira butwalizi muntu mu mutuunaanira omusango gwa parade mumugambe nti poliisi teyabaddeyo nga bamukwata mu kunoonyeza teyabaddemu buli kimu kyonna teyabaddemu naye ne bamunegireetera muntu ku makya mu drone mumutuvunaanira omusango gwa parade mumutwale mu kooti ne bakubira omulamuzi n'omulamuzi bamugamba simu kyogamba bamuleeta omulamuzi n'akuba essimu nagamba osi omusajja mumuleese kati muvunaane ntya ye mulamuzi muvunaane omusango gwa parade gwe bipangepange guma kozesa obukugu bwo ng'omulamuzi kati obukugu awo bwebutandise okuyambira bannayuganda awo bulimba ne bujja olaba you see luno olupapula lw'amawulire olaba obulimba buli butandika okutambula nga bungi n'ebitongole nga bino bitandika okuliibwa ebitongole nga bino bitandika okukola ki okuliibwa ndabako omuntu ogamba nti bongedde okukwata abalala ku bya parade ey'amagye emenya amateeka naye nga mubukedde ani yabagamba nti kunopu bakola parade y'amagye anti baki kino kiwandiika anti bongedde okukwata abalala ku parade y'amagye emenya amateeka ayina bano balwadde obulwadde bwabalya butya ani yabagamba nti parade abaana gye bakola yali emenya amateeka anti okusinziira ku musango bwe gugamba yandigambye omusango gugamba omuwandiisi ono edita yandigambye bongedde okukwata bannanuupu abagambibwa nti bakola parade yekinnamagye naye kati yafundikidde n'okufundikira nga ezogamba yaliyo yagambye atya bongedde okukwata abalala ku bya parade y'amagye emenya amateeka ye yakkiriza nti eri parade yali y'amagye ekituufu kyali ki okitegedde kakati kati obuyinza buli lwe butandika okukwata abantu ebitongole nga bino nabyo bitandika kukola mutwe eki gwe tunaakuba ogutunda abantu ne bagula okitegedde kakati ogenda okulaba nga ne ku media houses zonna oba radio stations oba TV oba ki nga nazo zikola ekyo kyebasuubira nti kiba favoring okubanga basigadde bo mu kisaawe bakola ki mwebali oba kituufu oba si kituufu nebanga nti kino kituleka nga mwetuli kiva kuki regime kasi obuyinza bwegikwata etandika okukwata institutions zonna ng'ezezza naye kati neno nkwate eno gundi eyo osobola okuba omutwe ogufaanaganako bwe guti ku bintu poliisi ebikyali mu kunoonyerezebwako gavumenti anti owuliriza terina bannamawulire bawandiika ekyo osobola okuba omutwe bwe guti ku bintu by'omanyi obulungi nti omwabi wa gavumenti yasabye mwezi mulamba ino anoonyereze ndaba waggulu wali ekifaananyi kya wayiswa ne Sauda Madada bongedde okukwata abalala ku bya parade y'amagye ne bwokomaawo ku bya parade yaki ey'amagye abasajja mwe muwandiika kubanga gwe musango oguli mu kooti mukuba emitwe kakati kyenkolaga nti
mbadde nyina ka video akamu nga ngoberera omukugu wange Dr. Sam Kazibwe abadde nyina story gyabadde anyumya yabaddeko ebulaayi eyo n'anyumyako ne mukwano gw'omu n'amugamba nti mu Abafirika mulekeraawo okukwata ebizibu byammwe okubinenyeza abalala okitege naga nti abantu abali mu nsi erimu miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 6 muvayo mutya ne mugamba nti twajiwe ekizibu kya gundi gundi yatuleetera ekizibu tulina gamba ki mu abantu abalala miliyoni 5 mukola mulimu ki mu abangi mwogera ku oli omu yatuleetera ekizibu okitegeera era mwena ekizibu ekino mukyetika ku ki ku mutwe ekya muntu ki omu kati mu abantu abalala miliyoni 3.5 mukola kizibu mukola mulimu ki okujjako nga mukkiriza nti ekizibu ekyo namwe mwakikola ki mwakikiriza mutambule nakyo okitegedde naye bwe kitaba ekyo abantu miliyoni 4.5 babeera n'obuvunaanyizibwa obunene ennyo okukyusa ekizibu ky'omuntu omu oba okitegedde so kakati yensonga kinze nsijja kugamba bulijjo nti pulezidenti Museveni nga pulezidenti w'eggwanga lino nze ng'omusijja muyinako buzibu omuwadde afuge Uganda ate bw'otafuga bano olifuga ki ng'olika ekizibu omugambye afuge Mungu nakugondeza abantu abalinga bano bannayuganda n'otafuga kambeere nze ofuga n'engato zange nenziterekawo nga mmanyi nkyaliwo okiregedde enziterekawo nga mmanyi nkyakola ki nkyaliwo kombe nayiseemu dda omanyi Uganda Katonda yagiwa abantu boogera nnyo ku bitabazimba naye ebintu ebibazimba mu mbeera y'ensi yaabwe nabiki tebabiwabudde era gwerabira abantu ku baana babiri nnyo ku social media okwo ezoteekayo ekintu ekifaananyi nga otufu oluusi kya buseegu oluusi kyaki n'emikutu gino gyona gitubeeramu wa WhatsApp group oyinza okugiraba omuntu ateekayo vidiyo nga mutuufu abantu bonna bali ku mukutu bandibadde bagidisikaasingako oli n'ateekayo ekintu ky'ekisiru bonna ne badisikasinga kweri eri ne bagibuuka nga teri nagikomentinzeeko kiva ku ki abantu abo bakkiriza nti balina kutambulira mu mbeera eyo Dr. Oli gyabadde ayogerako era ogenda kutuuka ekiseera nga bw'ovaayo n'obagamba nti bannange muli bubi nga tegego bakyawa yensonga lwaki olaba nti Kyagulanyi avaayo n'agamba nti mbone muli bubi amalwaliro temuli ddagala mulengere enguudo nga bagala kakati balina erinnya lye batera okukozesa okwo ku gundi ku media Alien Skin yatera odimuyita ndi musajja mukulu sivoola abantu mwakitegeera awaaye atulwanira twamuyitako atulwanirire osobola oddyogerako nga Alien Skin bw'alyogera kasi toolaba ng'abantu abali mu kinnya buli avaayo okujja okubaga nti abange mulinnye ng'ate ne bamusika ensingo nga bamusuula mu kinnya abo abantu babeera bakkiriza okutambula n'obuwutufu n'obujegajega bw'ensi eyo mwe bawangaalira okitegeera nkiraba nti omuntu ayinza okubeera n'agamba nti Kagogwe ali mu kinnya n'ateeka emirimu jangu nkuyamba oveeyo ate oli mu kifo ky'okujja akwata emikono gy'aveeyo n'akwata nsingo ya Kagogwe mpaka mu kinnya kati aba abantu kati mu bufunze babeera bakkiriza waliwo abasika Kyagulanyi okusuula mu kinnya bayitirivu bw'ogenda balaba nga kaadi zigabiddwa nga tumaliriza ensonga ya Waiswa Mufumbiro so Waiswa amagezi ge tumuwa ebyokwogera abireke manye ekibiina kye bukiyinza okuba kirina balooya ekyokulala bino ebibeeramu ng'akimanyi babadde bajja bakwata abalala ng'okimanyi bulungi nti bajja kukwata okitegeera kakati ebyo balina okuba nga bali aweya bino oba amateeka weegali oba tegaliiwo oba obutono obuliwo bwe mwina ate okukozesa okusobola okusomoka okitegeera nti si buli ababeera ku nnyanja ni mu kusomoka nti balinda feri balinda meeri nnene kisinzira ku kiki kyogoba bw'olaba nga obudde bukyakusobozesa okulinda feri enajja wali ekinakiwogo ku ssaawa 11 girinde naye bw'olaba nti olinawo ensonga ey'amangu etakuganya kulinda feri kwata akaati akatonotono bakusikole ki bakusomose kati nga bwe bagamba bannabyabufuzi nti eggwanga tekyali mu mateeka biki awo obuteeka obutono obuliwo ate bwe mulina okukozesa okulaba nti ate nammwe obutono obuliwo temubumenya okitegedde musobole okutuuka we mukola ki we mugenda
webale nnyo webalire ddala nga tusinaba bagenda ku kadi ya kibiina kya NUP gye tuddako mu maaso awo ababaka ba paalamenti bagirinze n'essanyu lingi. Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri yavuddeyo n'agamba Mpuuga asayininga embwangu ddala endagaano ne gavumenti aleme ekkolera mu nkukutu ajje yerage mu lwatu ensi mumanye nti ddala bakola naye. Nabbanja Mpuuga tali kusonyiwa. Honorable Owekitiibwa Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri sigamazeeyo ogamazeeyo majegere by the way omukyalo oyo eno video gimuwe anyumisizza nnyo ki ekifo ky'obwa Prime Minister ayina kinyumisa bunyumisa. Nze luli bwe bali bakamunonda nagana ne President Museveni abadde ki ne Museveni abala buli muntu amuleetya mu kifo wayino muyambira Katonda ne Nabbanja yadda mu kiseera yajja mu kiseera ekyali ekituufu nga Museveni yali yetaaga bakulembeze abalinga ye. Lwaki? Yes. Akinyumisiza mu ngeri ki? Akinyumisiza mu mbeera y'okuba nti yali awo alhamdulillah Mungu yamuwa takweka nti enyaga nnyo omuntu atakweka. Wano teyakwese? Awo ntiyakwese. Omanyi bali ba Prime Minister baatumenyanga. Owekitiibwa Mpuuga akola ne bano? Bali ba Prime Minister baatumenyanga Baluhaka na Rugunda kati balinga ba diplomati ne baba nayogeramu ne Mpuuga wakiri bali nnyonyi ne bagenda mu America ne basinkana eno meeting ya dakiika aga nga bagiri ennyira ennyonyi because batya okuswala batya okitegeera batya emitwe okubalaba ku mikolo ng'ogwo ate Mpuuga anaabeerako nga ate Prime Minister abo omu nga talina kujja okitegeera naye ye Nabbanja fungua barabara yabyasizza atajja tomuwandikira byagenda kwogera. Gwe Prime Minister wago bawandikira byagenda okwogera mumuyita fala. Kino kireekawo Honorable Mpuuga nga nakaluka kengedde tekyali gye kimuleka oyo yaggwa tekyali gye kimuleka nakaluka kano kengedde tekyali gye kimuleka wadde bakusalawo wawajja okitegeera kaakati tayiri si ye kufuula obufuuzi omusiraamu kyekikufuula omusiraamu n'ebikolwa by'okola abantu bamanya nti Kagogo ennaku zino nga yeeyisanga omusiraamu tabanga yasiramuka nyambala yakyuka kati Mpuuga abantu bakimanyi yes nti yasiramuka okitegeera kino kwabadde kukaatiriza kati Honorable Prime Minister yabadde akaakiriza bukaatiriza shahada ya musajja abantu kyebalaba ti naye owaayi wasiramuka lwatya osiramukira mu nkukutu nga tojja mu muzikiti Mpuuga bamuyise muzikiti jangu nga mukama obwe yakola ensonga lwaki nze otera okunaga nga ndisikasinga nnyo ku Honorable Mao yes nze obulamu bwange bwana akagugwe njagala nnyo omuntu ali straight forward ndi mu DP naye ngenda kukola ne Museveni olw'ensonga ABCD okitegeera nze omuntu mwagala nnyo ndi mu UPC naye ngenda kukola ne Museveni ekena abantu mbaagala nnyo okusinga ogamba ate bannange nze ndi musiraamu naye ate nyina okusembera n'ogenda wali ku muggo okuba ekikonde okulaba nga mukaita kakika Austria ka Austria nako kalya kati ogoba mululu pirawo w'abasiraamu omwagala ne ka Austria okaagala kakati oli wa ddiini kati ensonga ki Nabbanja akugamba va mu kwebuzaabuza jangu oyo nga bwe wasiramuka jangu mu muzikiti tusaalaaba ajja guyingira by the way nyina video gye nakuwa wano eri myezi ng'emekooba nagiwagwe ngegamba ki nyakugamba nti gavumenti ya President Museveni bwesigalako mu kaluka 2026 Mpuuga ateeka okukola nayo mu cabinet tulinze sagikuwa wagimpa gitereke nagitereka girina giterekere ddala neno ngenda gigattako neno gitereke njiddemu because bano abantu bawo ne Nabbanja si bajega bakulembeze abafuna info okuva mu buli nsonda okitegedde otunuulyanga ko Honorable Nabbanja gwe mmanyi obulungi kuba ayisaamu eggaali abakuba nga Joel Ssenyonyi yabadde awo abadde tebajja ziyonga badde bateeka okweyisaamu okitegedde naye diplomacy ekitiibwa humbling gye yakozesezza mu maaso g'owekitiibwa omuteeketeeke musajja wa Kabaka omwana w'engabi yasusse naye nga Honorable Nabbanja humbling ng'esusse bagamba walabidde ddala omuntu ayogera ku kyamanyi omuntu we era natuuka n'ogamba
ku bino ebyo bwa president byo totawaana tojja n'akubira abo Nnyondo Mukungu omulanga naye bw'aba akomye okubwe mu P obwo bo mukole eki mumulonde Nabbanja nga bwe yakubira nga bwe wamwagala ddi Mpuuga tuko okulagira abalonzi bamulonde nga bwe wakugasizaawa namala namugamba nti owaayi sayiningi ensemanye okitegeera nga bwe wakugasizaawa ddala otuke awo NRM talinawo candidate wali lwaki Honorable Nabbanja alagira abo Nnyondo Mukungu balonde Mpuuga kubanga wa opposition mukozi mulungi yafunayo n'akasiimo okitegeera kali akazale akati gwe mmanyi Honorable Nabbanja si fala agenda okutuuka okukola statement nga prime minister nga kimanyi buki bulungi n'okugidefendinga asobola so kakati ab'Ennyondo Mukungwe bali waddembe wakutwala ebigambo bibiri buli womulaba Mpuuga nga abasabye akalulu mumanyi Honorable Nabbanja yakabasaba kale kadi y'ekibiina kye NUP ezadde ebitukula mu bbanga eriyiseeko emabegaawo kyokka mu kiseera kyekimu tugenda mu kugaba kaadi y'ekibiina kye NUP ey'obubaka bwa paalamenti balina kukola ki obutasanga kusoomozebwa ku basanze ku bwa gavumenti ez'ebitundu kakati ekyokukola kiyinza okuba ekizibu ensangi zino omanyi nagamba bano abaana balina ekizibu aba NUP ke kawala akali ku kyalo abantu bonna baagala okuwangula akalulu baagala kuyitira mu lujja olwo okitegeera kakati buli olaba ng'olina omuwala wo ku kyalo nga buli musajja alina gwe yeepikira bamuyita balungi ensiiti bamupangisiza n'emmotoka ajja mukwane nga omuwala alabe nti waliwo ekiriwo kagogo ajjidde mu Subaru kakati omuwala afaanaganako bw'ati abantu mwe abamwetodde mu kumuteekateeka na biki n'ebirala mwena okubeera abagezigezi mu basajja bonna abamwogereza ani gwe tumuwa bwe mula atunulya smartness mujja kumuyeeyazika ekkooti okitegedde bwe mula atunulya niyajjidde mu motoka ennene mujja kumuwanga omusajja emotoka yagyeyise ku payini wali wiiki emu bagitwale okitegeera kaakati mulina kuba bagezigezi nga omuwala wamwe kaadi mumuwa omuntu agenda n'omulamwa gw'ebyo bye mukkiririzaamu sikozesa kabampaane okitegedde gundi mumanyi emiramwa egiviirako bano abaana okukwatibwa emiramwa egiviirako abaana okusibwa okuttibwa n'ebirala mulina okugisoosowaza ennyo ku mulundi guno nga mugaba kaadi Honorable Kyagulanyi simanyi oba ndaba mugamba akulaba Honorable Kyagulanyi emiramwa n'ebiruubirirwa ebigendererwa ebiviirako abaana okubakwata okubasiba okubatta n'ebirala mulina okugisoosowaza ennyo ku mulundi guno nga mugaba kaadi ey'ababaka kale waakiri mugiwe omunafu yes munafu ate awangulwe bwemba muimpawalinga awangula because kaadi yabwe ebadde ekyalina omukisa ekyalina omukisa egenda bakuba egenda kuba buli wamu wano ekyaliko amasanyalaze gakyali mangi buli agifunya alina okuwangula tewalaba luli nga bagamba omuyaga bono bagenda kukola tsunami ekyo ate nga kinene anti nze nkubuulira togiwanye buwanye anti labayo kaadi erina abantu abagikolera akalulu bayitirivu gweokimanyi nti bano bonna abakwata bano abaana ba NUP bonna abakozi ba NUP bano bonna abakwata abaana ne bawamba yes bonna abakozi ba NUP iso gundi bonna bakolera NUP nedda anti nkulaga bakolera osibaye bawamba abantu NUP abantu ne bongera ogikyawa oba bongera kukyawa NRM bwe bawamba abantu media houses zonna nezibeera ku ekyo kuwamba abawagizi ba NUP obuwagizi bwa NRM bweyongera oba bwongera kusalika kulaba ki bwongera kusalika kati baba nga bwongera kusalika nga amakati mu abawamba abaana ba NUP mukolerani kyekibafuula okubanga bukolera Kyagulanyi okitegeera nti luli nakugamba abawamba kale abakutte Wayiso abawamba Wayiso kasigwe tugirako baba kyakwata bangi abawamba abawagizi ba NUP bakolya NUP kalulu ani abatuma kankwe ekyokulabirako Wayiso teyesimbyewo nakawa bw'anaafuna omukisa n'afuna amutwalira empapula ze mu kakiiko k'ebyokulonda ne bamunominatinga agenda bawangula nga musibe ate ananoonya ddi akalulu nga tekugamba ikawedde
kawedde yakanoonyeza olifala campaign zitandika mwezi gujja politician ki gwe bali bakutte n'atwendenga nga Waiswa bwe yatwendinze okimanyi nti abantu bekalakasizza ne Bungereza tewabalabye Canada Bungereza Australia America kati politician ki ng'ogyeko Kyagulanyi gwe bali bakutte abantu bekalakasa nga simbaka wa parliament kati kawedde era mwenna bazima bakabaziguluka bali muveeyo mujjeeyo kebakutte Waiswa ako kawedde okitegeera oba yakapanze nakwata era yapanze nakokwata gundi madada anzo kuba yakapanze oli munamawulire abantu bakulaba todanga mukwogera bintu bya kifala ne bana bana bakutte Waiswa yabapangiro bakwata naye bakutte emyaka 5 nabo babapangira kakati government kyalina okumanya bwetaalekera ombera yakuwamba abantu 226 nze eno video gitereko oligibawa oba ndibeerawo alhamdulillah naye bwe siribeerawo ng'ogibawa 226 bagenda bakuba nnyo baliwa bagenda okuba aba NRM akalulu because kati abantu genda bagamba ki okay omwana agenda kujja akwata omuzindaala awo muli mu kuziika ng'oli honorable akusabe nti mugende ogera mukama waku atuwa abantu baffe goddamu kwogera ki awo mu kyalo oddamu kwogera ki bagenda kutwala misinde bakwambula empale okitegeera so NRM babadde bayina obuwakatirwa bungi nnyo bwe basobola okunafuyizamu ekibiina kino okitegedde nga temusibye baana b'abantu temubawambye temukoze eki okitegeera bw'okimanyi tebandikozeseza bukozesa samoni bana bandi badde abambatanise n'okudduka nga bafuluma okitegeera ne mufulumya samoni 10 wiiki egi ago gwe aba yakagisangira wakati kwetagako seemwayi nga n'omulala agisanga nga n'omulala agisanga okitegeera ekyo kyandibadde kiri awo temumenye mateeka 1 poliisi yeeyise yesamoninze awo omuntu agendayo nga okitegeera naye kati eno embeera gye mukola ey'okuinterferinga musubire nti bano abaana bwe muli mu kunafuya mwe mwenafuya government yenafuya yeri mu kwenafuya kale omulabe waffe omulungi twagala okuwunzikirira wano kati kaadi wambulize ekya kaadi kye balina okukola bano aba NUP bafunye omukisa nti basookedde mu zikaadi ziri ento kati mu kaadi ento buli mubaka abadde alina bakansala bakiririzaamu okitegeera omanya bumanya nti eyo kansala kye yakoze nga mumumye kaadi ne mukama we kubwe mu picha agenda okukola kati baddeyo beetegereza okitegedde bulungi nti bakansalazi bonna ba MP babadde babasekendinga okitegeera yes honorable olinayo kansalawo bano bakansala tukole tutyo okitegeera kati be bamye kaadi ne bagenda independent manyirawo n'omubaka kyaddako n'omubaka kasabana mu makaadi agenda independent kere naliva ku lubaya okitegeera so kati Kyagulanyi nze mugamba tabeera nyina ku pressure y'ababaka okitegeera nze namugamba abeere n'ababaka batono naye nga bakkiririza mu biruubirirwa n'ebigendererwa bya pate thani okufa okuliidinga okitegeera ne wetwalira emiguya alinamu emiguya okitegeera naye ko kakembo oguwa muwa tikiti muguya mwene upikato yafuuka muguya okitegeera kaakati ojja twala emiguya kale ate ku mulundi guno abantu ogenda bagamba luli bwakugamba abantu balonze n'ebikere n'ogamba banaye mu nsonyiwe mbadde siina buki budde kati bakuwadde emyaka egi emyaka 5 ogenda kulonda emiguya emirala ogenda bagamba ki bagenda gamba gwatamanyi kusunsula ebintu biviireko ddala so akati mwaba NUP abali eyo nakukola video wano emyezi egiyise neogamba nti NUP egenda osinga okuleeta ba independent abangi okyakiwakana okyakiwakana nze nali namaze dde okubalengera ng'abasinga obungi tebagenze mu struggle bagenze mu struggle yakulya okitegedde waliwo ekisinga okukozesa NRM eri wali okuba NRM busajja nnyo nabo bwaddidde bo ne busunsula bakandidenti baabo kati buli wali buwanisa otugudu tuti bulinze bano bakiri mu lulu ab'omulugube okitegeera batandika okwekuba ate nga bagenda kwekuba tebatandika wekejja tolanga beekubye ku bwakansala tolanga beekubye ku bwakansala bagenda kwekuba ku bwemu pi kale ate kankubuulire
era ino kanchereke kubanga naga sagala kyogere ngeri gye lutalo lwakulya katulinde bamalire ogenda kuwulira abatulaba twagala okuwunzikirira wano emboozi endala tugenda kujja nga tulondoola ensonga ezigenda maaso mu ggwanga twongere okuzittaanya wano ku mukutu guno era tubaagala nnyo mwebale kutugoberera.